legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Lutaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son, stay true, the world may pray. Samwana wange ebigere bino nembeddeeko eyo nebaawo ekinsukkako. Ate kikima Manyi mwana wange ebinsukkako mbinyumya naawe. Eka teri mirembe n'akamu n'akatono. Muto wo atufuukidde ekizibu. Kuba nakubuulirako nti yangoba ne mu nju n'ansindika ku boys court. Ne ndowooza nti oba bwe naamuviira mu nju anakkakkanako tetulina mirembe n'akamu n'akatono. Mbeera etabusukka kamasi. Kati tulina embeera y'omulenzi oyo Kabalaasi. Ate nga ne Kabalaasi yadde atutulugunya. Naye ng'era ali mu mikono gya mutoowo. ate Kabalaasi yaani Y'ono omulenzi gwe yaleeta bwe yateeka ku geeti. ye Kabalaasi Ye Kabalaasi atutulugunya ekitenkanika. Emirembe gituweddeko. Bwe mwogera ennyo nga Kabalaasi yagguse. Bwe mudda wano ogw'ebitabo okusayininga. Tugusayiningira ne mu nju. Kabalaasi atutunyizza. Mwana wange mpulira ng'obulamu buggwaawo. Muto yangoba mu nju awassa omukyala. Yasukka ku omu kati ali mwavu. yabwasa omukazi owokubiri Alina babiri. Bali omwo balyaŋŋana balinga obukoko. Mbeera mu ntalo baalemwa okukwatagana. Eyabaleeta tasiiba. Nze mbeera mu ntalo taasa. Oli Kabalaasi bw'abeera eri n'awulira ate oluyoogaano eno. Era olunzika luli mu nze. Tetuli mu mirembe n'akamu. Mbedde awo ne neegomba ti singa si kutya nsonyiza abantu. Namwandu wa Kivumbi n'ava mu maka ge n'agenda Mexico. Mwana wange singa ntambula ne ŋŋenda. Kuba ekiŋŋumiza mu boys quarter kukuuma kitiibwa kyange na kya nnyumba eyo. Naye mpulira nga mwana wange ntende wali. nze nno maama nalowooza nti omwana oyo ajja genda yeekubamu mu mutima kwegamba afunemukko obuntu naye bw'aba nga yeeyongera lyanyi. Nali saagala kwogera naye nze omwana oyo maama Rayaan ffenna gw'otuzaala naye Rayaan nze nali namwesonyiwa nga mulaba bulabi naye bwe kiba bwe kityo ndowooza kyekiseera ebyokutiitiira okukola kutya nti oba namwesonyiwa misooka embizze ku bbali kubanga ali mu kucunya gwe abanga acunyanze. So ngenda kujja njogereko naye oba oli awo lwanaddamu ku magezi. Eyo ebikolwa byakola bifu. Ndabira ddala nga kyekisingako. Nze kyova olaba kyali kyannuma. Nze kyova olaba wakola bubi okugoba idea ey'okugamba nti tugende tugambe omupangisa ono enju gye nagamba tulondeko emu eyo gy'osobola okujja osobole okubeera omwo. Okitegeera? Singa emirembe ogifunira eyo okusinga okubeera wano ne Rayaan nga agenda kuba akulengezza gwe nnyina eyakera enkya n'amuzaala. Mwana wange kyova olaba nga buli ekinsukkako nkigamba ggwe kuba essuubi lyange lyonna libeera mu ggwe. Ate ggwe ovaamu ebigambo ebidaabiriza omutima gwange. Nze bw'olaba amaziga gankulukuta ku mutima naye saagala galaga mu maaso kuba si kirungi ng'omuzadde okukaabira omwana oyo yadde nga byakola si biki.
si birungi naye era asigala muki mwana naye nga bw'ogambye okutuula naye mutowo kinzikakkanyako omutima nga nzize gy'oli Musa naye yeetaaga kwogera naye so kangire nkuzzeeyo ndowooza ate tulabe naye waludda nno naye ali wano naye oba oddayo naye oba asigala simanyi kamubuuze obuuzi oyo naye bw'abeera wano ndowooza waawulirira emirembe wakakkanira oba oli awo n'ebiri eyo Madam Nisha, kiki ng'olabika ng'ava okukaaba? Omyusa amaaso. Daisy, amawulire ge nfunye olwaleero tegandeese kyekimu. Nkedde okufuna amawulire agakyasinza obubi ge nandisembyeyo okuwulira. Amawulire? Mukama wange mulwadde. Musa alina obuzibu. Daisy, kino tekiri ku bulwadde, tekiri ku buzibu, wabula kiri ku kufa Daisy. Ate ani yafudde? Tosobola kikkiriza nti Nelson. Madam Nisha olimba ddi. Tekisoboka. Daisy, Nelson yennyini, tombuuza bingi. Nelson omumanyi gwe njogerako. Nelson gwe mmanyi yagenda bweru. Daisy, nange we mbadde nkimanyi. Nange kye mbadde manyi naye olunaku lwaleero Walda azze. Nandaga nti ate akakasa byayogera Nelson gwayogerako amumanyi. Ate nga Nelson teyafudde eggulo wabula yafa. Ebbanga lye tumaze nga tetulaba Nelson ly'ebbanga lyamaze mu ttaka. Nelson yafa. Olimba naawe tekisoboka. Madam Nisha tekisoboka kubanga Nelson yafa. Daisy kisoboka. Nange ngenda nzikiriza kubanga Daisy ebbanga lye tumaze nga tetulaba Nelson ebbanga lyamaze mu ttaka. Kusinziira Walda byayogedde n'okusinziira we nayogera ku simu abantu bye baŋŋamba, kirabika baali bambuzaabuza bubuzaabuza nga Nelson yafa ebyaddala nga tebaayagala kuŋŋamba. Tekisoboka. Nelson nga yansuubiza bingi. Tekisoboka kubanga Nelson taliiwo. Essuubi lyange lyonna libadde mu Nelson. He promised me a lot. Tekisobola kubanga Nelson yafa. Oba bakugambye amawulire mavi. Amafu nga balimba. Daisy, nze n'amaanyi gampeddemu. Wabula nkubuulire tekisoboka. 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 Treasure, nadde njagala kubuuza olinayo ba badman b'omanyi bano ba badman ndowooza wenjogera ba badman okitegeera kitengezaako okuga ba badman kati gwe omwana omuwala ba badman obaagazaki gamba dumu tinoyagala bano bakifeesi abasabuzi ntegeere wawoolaga. Omanyi waliwo embeera eyantuukako ne sitafuna bwenkanya osanga onanfunira kuba badman ne banyambako ku mulimu gwe naabamba badde nja kufuna obwenkanya naye nga kati pounds ekikwagaza bakifeesi buzibu ki wabadde ki bakubbye ssente bakukumpanyiza bintu oba waliwo obuzibu bulala? Bankwata mu liiso. Eriiso? Y'ensonga lwaki njagala ba badman. Kati olaba pounds sigenda kulimba obuuziza omuntu mukyamu ebyo ebintu sibidiringiramu era sibamanyi sigenda kulimba wabula amagezi genyinza okuwa obeeko omuntu omulala gwe contact ngaakuyambe so sinze treasure waawe keba kyo malidde obudde nga neetotolako gy'oli nga ndowooza ogenda kunnyamba. Anyway, I'll try to contact my contacts. Bajja kumanyira kinjagala. Era bulijjo nkuyamba ne kati waliwo kisisobola gwe kyolina omumanya ekyo kisobola. Treasure bino tojja bitegeera.
sikulinaako buzibu kankusabe twalye kiggwera. Debbie, linda kiki ongambye mbu kyoyagala okuŋŋamba kikulu kiki ekyo? Nabadde njagala kugamba ekiri wakati wa mukwano gwange Nisha ne kazini we Nelson. Nelson yafa? Nelson yafa. Nelson ne Nisha si bakazi nga bw'obadde okimanyi. Era agamaziga golabye Nisha akaaba. Takabye nti olw'okuba afiiriddwako muganda we. Afiiriddwako omwagalwa we. Nelson ne Nisha babadde boyfriend and girlfriend. Ate fa mulwali naawe yogera ebintu by'okakasa. Sobola kwonjera mukwano gwange era sisobola kubawo. Just njagala kukujja mu bulimba bw'obadde tumanye ebbanga ddene. Ntereeza mutima gwo. Sobola kwayiriza mukwano gwange lwa nsonga yagenda okumpa. Nga njagala, anjagalizza. Ate nenkwagala n'omutima ogwo. Musana kwagala na mutima gumu. Naye Nisha ne Nelson tebabangako bakazi nti. Ebbanga lyonna ne be babadde bakyalanga ewuwo Nelson nga gyewuwo baagalana. Koma sikyagala kuwulira birala. Kale naye kiba kikunyumiza nsonyiwa. Naye lwaki okkiriza okukyanga ng'omupiira? Ate ani akyangani? Gwe tosimanyi nti ono Gayi gw'oliko gw'oyagala akwagalira ku musaala. Ani gw'oyogerako? Nze by'ongamba sibitegeera. Gayi akwagalira ku musaala era ntwala omukisa guno okutegeeza nti Madam Pounds yamusasula akwagalira ku musaala. Gayi nga ye ekyo ne mu birowoozo bye tekiriimu nti akwagala. Ani yabikugamba? Shiba naawe leka ekintu kasita kisukka abantu aba basatu kiba kitegeeza n'abalala bonna tukimanyi. Kaakati nno nnyongera okutegeeza nange tinze byogerako omukwano sibitegeera. Era gwe kale Begem, mbadde ngedde okulaba. Ate tewategeera nti twasembayo nga twawukanye bubi nnyo. Naye weendizo W'oli mukwano oyinza okikkiriza nti buli lunaku mbadde mala obudde bwange amaanyi nga mbitadde ku Shiba ne Dani ku nsonga za Musa. Naye kumbe omusege guli muffe oguli mukundi agumalawo. Oyinza kikkiriza mbuno kana ka receptionist Liz abadde yeyagala ne Musa ate nabikonfaminze babadde beeyagala. okakasa. Naye banaabanga bakyagala okweyagala ke kaseera beeyagali wabweru wa kampani. Oyo Liz ajja kuvaano ne Musa beeyagali wabweru wa kampani. Kyova ogenda kumugoba? Nenda kumugoba oba namugobye dda. Namugobye dda. Mukama wange ku musajja tozannya. Bamanya mbuno ku nsonga za Musa ndimukko obulala. Ku musajja tozannya mukama wange era nkuggyeko engalo. Gwe nkutidde obanga wagobye Liz nti olw'okuba wawulidde ng'ayagala Musa. Naye n'omuvuddeko ebyo manyi munnange oli mukama wange naye we tudda mu by'omukwano kyawe nasooka okubeera mukwano kubeera ndi mukwano. Nina nkimanyi bulungi. Nina byenkulira. Oba biki? Nina byenkulira nti gwe oddidde omwami wange omuteekamu ssente ayagala abawala ba wano bonna. Ko simanyiwo yaani. Musajja wange gw'omanyi.
kyokka bekemere naawe va mu mboozi y'okusaagirira nze mala obudde nkwate ssente mbumpe Shakur ayagala abawala bawano okola kisoboka ssente zange nzaagala kola kisoboka va mu mboozi y'okusaagiriza naawe twogere ku birala Sisaaganno mbadde siriyasi. Nkugambako nga mukwano gwange. Mbadde sigamba mukama wange ngamba ku mukwano gwange. Gwokimanyi nti nina kyentegedde kati naye kinyiizizza kale ate oba tekindese kyekimu. Ate kiki? Omanyi bwe nali njagala Musa nagenda okulaba ng'aliko layini nnene ne mwesonyiwa ne ŋŋenda ne Shakulu kuba ye Shakulu kale yali alaga interest nga njagala naye ekisinze okunnuma nti basasula musasula okunjagala kwegamba Shakulu diversion yakolanga okunzija ku Musa. Okitegeera? Naye bannaye Shiba, lwaki teweesonyiwa abakozi banno? Va ku bakozi banno obeera nga nze sina wano mukozi. Naye bakozi banno ebyo bijja okulaba. Mpozzi Musa gwe wali weesibako yali mukozi waawa? Wabula Shiba, kati nkugamba ebigambo bino. Nze ne Musa nali njagala kulumya ggwe. Nze ne Musa tewaliwo kyamanyi kiri awo. Nali njagala kulumya ggwe. Nze era abakozi ba kampani eno ndaba balabe. Bw'okyalumwa nnyo omutwe. Musa wali olumyanzi. Bwe kiri. Whatever. Naye ekikulu kya byonna essaawa eno Shakulu yanguddeko. Ate ogenda mukola ki? Kyoyagala okulaba? Sooka oleke. Shakulu tomwagala. Mbadde ntandika butandise era kale. Awo wennyini simba wakati. Gw'oba oyagala muntu ng'olaba naye byakola akwagala. Ebyo biveeko. Ku musaala okyerabidde. Anti ayinza obba asasula naye with the time ajja kwagala. Bibeera bya diversion. Kati gwonna erabidde ddani. Naye Shakulu, otwagala bameka ku ofiisi wange? Sooka oleka ate njagala mazima. Nedda nireka naawe. Gwe mukyalo omulungi bakugatta. Shiba ate omwagaza ki? Shiba to the extent nti bakuteekamu ssente omwagale. Obijewo. Kati kiyinzika n'okuba nti nange okunjagala bakuteekamu ssente onjagale. Leka naawe, omuntu kyayinza okukwata ssente nakussaamu ng'oyagala omuntu okulwala avuya akuteekemu ssente nawe gwe kiraba kisoboka. Wabula Shakulu saagala kummanyiira. Obijewa. Naye nkubulira ebigambo binene saagala ako kamanyiiroko. Togenda genda ng'oyagala buli omu babako. Gyani akuteekamu ssente? Kakati onawulira ebigambo eno nobyuya n'eri nga toze ekyange oganya okitwala kakati oyagala kukuleeta. Tosobola bba ng'oyagala omuntu nga bakutaddemu ssente. Kitegeeza nange ebyange. Ng'ani anteekamu? Ng'ani anteekamu? Shiba tomwagala? Shiba? Simwagala. Nkooye akamanyiro k'abasajja. Nze ndaba bulabi okuva n'olwaleero. In fact okuva n'essaawa eno ndaba bulabi. Siri wa kuzannyirako katemba ku betinga. Kola boti. Jalo tubyogereko tubimale naawe. Rutaya took what wasn't his to take, left us with nothing but hearts that ache. My own son